What's up? What's happening? It's the DJ Baxter thing. Ochitegera tugenda Dubai atenga nino Muyimbi wange waneno Summer Soja agenda kubeera ng'ajja abantu b'omu Dubai abeere ng'abakuba omubali. So twagala tumufune olunaku olwaleero atubuulire kigenda kubeera nga kitambula kitya. Omwana ono ekintu akikubidde ku level ya waggulu nnyo olaba tutandise okulinnya ennyonyi bakwano. Kimanye nti ate agenda kubeera nga akikwasaganya omwaka gye gunaggwera. Ab'omu London ate nammwe mutulinde USA okitegeera kulaba ange nsanyiza okusanga pole nnyo ota vibe obulamu bwetaaga kukwata mpola bw'oyakotomera nduddeyo nnyo naye nga nsanyiza okulaba era lazima omaze n'otuuka. Yeah, Dubai people, it's a pleasure. Era tugenda kujjaawo kubookya muliro, you understand. Book your ticket and be there or be nowhere. 7th May Summer Soja representing again. Ngenda kubeera ne Mickey Sims Too Funny ne DJ Baxter nga atabula omuziki awo Brooklyn ndowooza okitegeera. So Dubai, you know, better be ready. Wow. Simanyi kyakwongerako naye gye ndaga nkakasa olabayo. Tuli proudly empowered by Speed Express Tours and Travels, company yokka eyakakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga, mpozi ate ne baganda baffe aba Roast Coffee Academy. Tuli ne Summer Soja. Bangambye nti Chaga yakikutemu. Chaga kirimu kuba Chaga walinga elder, walinga muzeeyi wange okuyamba business eno okweyongera ogenda mu maaso. Yeah, era boyita mu Chaga osobola okunfuna. Yeah. Chaga musajja w'amaanyi. Mwakwatagana mutya ne Chaga? Chaga timu yange gye nkola nayo Red Zone beba ngata ku Chaga. Nja kugamba nti music wange Chaga yamuwulira ng'ate amanyi ne manager wange, so n'amugamba njalaba ku mwana oyo. That's how we linked up. Era when I'm meeting, kuva when I'm meeting tetwadda mabega. Tuzze tukola byakabi byerere Summer Soja alongside Chaga nga tuli tuyambibwako Red Zone. Yeah. So amazing. So kati watandika ddi okuyimba? Just weyo ka brief background ku ngeri gye watandikamu okuyimba, ekintu kino kiragawa, ebintu ebito. Summer Soja church boy. Tata wange pastor Kizito Charles Mukisa. Church bagita Victory Life Restoration Church Mubende Kikandwa. Nakula nzanya ebyuma mu church, nakula nyimba mu church. Ndowooza that was a great contribution ku career yange ng'omuyimbi n'olwaleero. Yeah, so era bwe natandika okusoma choir y'essomero, I was one of the big men in the choir. Mu P5 nali choir leader wa Mubende Parents School. It's a primary school. That's where I went for primary. Natandika okurecordinga nga ndi mwana muto nnyo okugenda mu studio, recording school music, recording choir music. So music namufuula mukwano gwange nga nkyali muto. Kati bwe nasoma university, Makerere University, nasoma Bachelor of Arts in Music. Yeah, so ekintu kyenkola nakisoma. Yeah, bwe navaawo obulamu nzize bwetololera mu music. I wrote music while I was at campus. Nawandikira Bebe Kulu music. Kayimba chaka Bebe Kulu ke wamwandika? Sirikamu Nendi Wuwo. Yeah, I wrote those two for him. Nempandikira ne Winnie Nwaji ne Vinka. Amaaso gandi kugwe ndidduka misinde bompita. That's so amazing, eh? Kati awo. So your brief background yange ya music. Ate nga nkyayongera okukola ebinene man kubanga bigger steps we rise pan man. Yeah. This amazing man is really super amazing. Thank you so much for watching us, for following us. Mwenawa tu following ku kitimba omambi muli bakabi nnyo. Ate oba oli mupya ku channel eno tukugamba nti nyiga akagambako ka subscribe button okubeera ng'ojoininga show. Waba oli ku Facebook oba ku Instagram oba ku Twitter oba ku TikTok beera ng'otufollowingako nga bulijjo. Gwe mwana wa pastor. Ate ogenda otya mono music y'omulala? Bonna buweereza kubeera music ono gwa nnyimba nja kugamba ekintu kimu. Bapasita batuyita ku mbaga z'abawala baabwe, oluusi ez'abapasita bannaabwe,
okubayimbira kubanga ebigambo bye tukozesa mu nnyimba zino ez'omukwano bye bigambo bye bimu bye bagamba bakyala baabwe waka, bye bigambo bye bimu batabani baabwe bye bagamba bakyala. So tetuyinza ne laavu eno ogiraba bye bimu ku bintu ebitwaza mu ggulu, era bw'ogikwata obubi oyinza ofikkira eggulu. So lwaki tetugyogerako? Omuntu okubeera nga mwana wa pasita tekitegeeza alina kuyimba ku Yesu yekka, alina n'okubuulirira abantu nti sente zibuze n'ayimbayo akayimba nga mmane, kubanga naffe tuli babuulizi ba njiri, naye enjiri y'ekika ekirala. Music waffe, nze music wange tawemula, togenda kunsanga nga nnyimba bintu byesittaza, era ne taata wange amuzannya mu mmotoka ye. Bwe musanga tamulina nga flash oba yabula nga muwe empya, kuba abantu balina kumuwulirira ku ye. Okay. So kati tukulabye ng'okubya akayimba ne Baganda Boys ba midomo midomo whereby mukazeemu wa connecting otya nabo? Ntiimu yange gye nkola nabo, abamu ku balimu mu ttiimu yange mikwano gyabwe. So babagamba tulina omwana ayimba obulungi bamuyita Soja, mumumanyi? Kobbo tumumanyi. Mubadde mwagala ki? Tubadde twagala ayimba akayimba kammwe. Mmwe twafuuka famire, mwana waba akayimba akaagala enkyakere mu studio. Ne bampereza obuyimba nga buna ne baŋŋamba nnondeko, ne nnondako ne baŋŋamba ako koolonze sike twagala kano. Ne tukakola. Ate ekirungi obuyimba bonna nali mbunyumirwa kuba ne mu kulonda nakaluubirizibwa, okitegeera. So nenkola akayimba ako munnange, it was a great pleasure for me and it is a blessing okuba nga nakola akayimba ako, kubanga ke kamu ku buyimba bwange obusinga onnyumira abantu. Actually when I go on stage okuperforminga abantu bakanyumirwa nnyo, baagala nnyo midomo, kitegeeza abantu boogera nnyo. Baganda Boys nabalabako nga bazze mu Kampala ddi, twali luda, twali ku Kasiki, ne mbalengerako nga mwebali, gwe wabaleeta? Bajja ku lulwo? Bajja ku lwange, bajja kwendoosinga kayimba kange bayita midomo. Era ssebo kati bali bafuuka Baganda Boys, kati yenze twin eyasigalawo, okitegedde omudaali ngulina. So ebintu bingi nnyo ebyagenda mu maaso. Abannayuganda babiraba ku TV zaabwe, abamu babisoma mu mawulire, naye gaali makunnale. Twanyumirwa, twakuba amasala, twali ku Protea, navimba nnyo omwana. That's super amazing. Okay, so kati okuva lockdown we yagwa, tulabye performances zigenda maaso, abayimbi endongo eguddewo. How do you feel performing for your supporters abakusupportinga? Ofunyeyoko ku performances ez'amaanyi z'obaddeko? Performances nzifunye, jjukira baatuta ne tuyingirawo mu Easter. Awo mu Easter ndowooza we nasinga okufuna shows ennyingi ennyo. Nalina shows nyingi, ne Valentines twagikuba. Shows zibaddewo awo, zibadde zijja, naye ku Easter nali busy nnyo. Ku Easter nalina shows 9 olunaku lumu, ate nga ezimu naye nga zonna ziri around wano mu city, so tekyakaluba. Twazikwasaganya ne tuzikola ne tuzimala. Okay, so waliwo umeno whereby tugenda balondera mu kulembeze owagirani? Nze mwembiri ndi memba wa UMA, amanyiddwa nyina ne ID. Ngenda kulonda nkyukakyuka, ebintu twagala bikyukemu, tufugibwemuko ku muntu omuto tulaba ate bw'anaakola. Wabula simuteerayo mukono nti nalina okukola ebituufu, just ngamba tukyuseemu tulabe bwe binaatambula. Okay, so how do you feel about being in the perfect management? The fact nti okwataganyeko n'omwami Chaga tumulabye nga akozeko ne ba radio, akozeko n'abasajja ab'amaanyi ba Wizo, tumulabye nga naye kennyini ng'omuntu alina bandi ey'amaanyi, amanaginga abayimbi ab'amaanyi. Essaawa eno yali mu kugroominga amaloboozi ga Katale and Kando. Owulira otya okubeera nti nokola ne Chaga essaawa eno? Munnange okubeera nga okozeko n'abantu abali recommended by the society, it is a great opportunity. Nze ndowooza Katonda abeera yakuteekateekera ekyo, so okumitinga Chaga kyali kirungi eri career yange, era bye tukoze tubikoze, ebitulemye naye nabyo tujja bikola.
Yeah. So I'm really proud of him. I'm proud of the things we've done together, what we achieved, and what is promising. Everything will get to normal. Yeah. Sigenda kubeera nga nkubuuza ebibuuzo bingi njagala tubeere nga tugenderawo straight mu Dubai. Ogenda mu Dubai on the 7th of May. Yeah, kigenda kuba kitya? Bannange omuliro gugenda tugenda kuyimbira tugenda kuyimbira ku Legends tugenda kugikubamu ekituli mu kasolya. Ngenda kujja ne Mickey seems too funny. Mickey seems too blood clot funny. Bannange Dubai people, kola ekintu kimu, gula tiketi yo kubanga omuliro gugenda kwaka e Dubai. Kaseera kabadde kawanvu nga si flying nga nasemba kubeera Rwanda. London sagenda, waliwo ebyatuukawo sagenda, nasemba kubeera Rwanda ne tugikuba ne tujyabyayabya kakati no tuddako Dubai. So people in Dubai n'ebitundu ebiriraanyewo mwenna ekyokukola mukimanyi, tetwagala bajjukiza gula tiketi nkimanyi mwamaze edda, kati mweteekateeke ku 7th May nga 7 tugenda kubasiba akasanvu kyekyo. Abantu be Dubai sagala kubeera nga nsukawo. This is Summer Soja for you ate nga ali mu kubaleetera muziki awo ku Legends ba DJ Brooklyn Baxter enkutumiddeko nnyo muganda wange okubeera nti no yegwe ayimiriddewo mu kintu kinene ate n'obeera ng'otegeka omuyimbi ow'amaanyi ng'omutegekera abantu b'omu Dubai. Mugende mwena mugule tiketi, mwena bali ku HK Media, mwena abatulaba yonna gye mutulabira. Summer Soja. Abantu basuubire ki? Basuubire kulaba ki? Guno omukwano tuguwakadde wadde mmanyi otidde, kati nterekera omutima gwange, nsiibuza eddoboozi lye diwooma akasimu, laavu yeewala enyuma simu, nnyonyi nnyange ne bw'otayogera nkuwulira. Yeah man, muliro ezo zonna bad songs kakati nze mwana saagala batiisa nnyo kuba muyinza okutya ogula tiketi. Mujje tunyumirwe ate mujje mu budde kubanga ebintu byonna bigenda kutambula nga bwe twapulaninze. Ziyagazo otuuka. Yeah, Dubai people, it's a pleasure. Era tugenda kujjaawo kubookya muliro, you understand. Book your ticket and be there or be nowhere. Make it seems too blood clot funny. Enga mulirwedde. Simanyi. Bambuulize. Enga mujje tuvimbe, mujje tugazo. Summer Soja. Straight away. Kati nterekera omutima gwa. Ay. Sagala bamalirayo. Miki aŋŋaanye. Bannange mukeereko. Nawulidde aba Abu Dhabi be basinga ssente. Inbox ejjudde ebibuuzo. Ab'omu Abu Dhabi be basinga ssente. Baguze tiketi bazimalawo. So njagala mujje ku olwo mutukakase Dubai, Abu Dhabi ani asinga ssente. Waliyo n'abo mu Alaini obeerabidde. Alaini be baliwa. Alaini bali mu Dubai, si bwe kiri. Alaini wova mu Dubai noda mu Abu Dhabi noda mu Alaini. Bana mwenna mujje tukube empero oba oli wawa ne wove Saudi Arabia tetukuganda. Waliyo mikwano gyaffe abajja bava Sweden. So munange osobola akanyonyo kateekamu because if you don't see Mickey seems too funny now. Summer Soja saawe no. Kalubirizibwamu. Abana beewano baba best friend. Naye nga kyekiriwo. Muli good. Muli bulungi ng'olabika bulungi nnyo. Ngezaako Mukama mulungi, Mukama atubeeredde. Mickey ekintu wakikuba. Amina. Webale naye naawe ekintu wakikuba. Ekintu ngezaako. Mickey seems too funny ali Dubai. I swear I can't wait. Kiri funny naye I can't wait. Ekisinga nina empologoma. Amina ani atamanyi Summer Soja. Kampala yonna agisumbuye. So